Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Tuli kugula nnyama abatulaba tugenda Wakiso. Tugenda mu meeting zaffe ez'omukolo leero bannange tugenda katufumbe kapiraawo tuddemu tufune akanyama. Leero twafunye sponsor nno yattaddemu ssente z'olunaku olwaleero ne tugamba bannange yatugambye Shifa twalayo kasukaali awo ku kamere nangamba luli munnange nakulaba nga ofumbye ekimere kati leero nange kansponsoringe tulina ya sponsorinze olunaku lwaleero mugenda ddulaba ngenda fumba kapiraawo mundaba engoye nazambadde dda ezifumba abakyala mukitegeera abakyala mukitegeera moment bweti nga twesaza obutengi nga buno kitegeera temukitegeera naye nga we are really excited mwenna abayimiridde naffe thank you so much abagoberera meeting zino ne mubeera part of us kweganda mu meeting muzirimu wadde temuli ku ground banange tweyanziza naye nga mujjukire bulungi twongera bajjukiza eyo show y'omwami Gadi ne mukyala we Millicent ayina embabazi omuzira waffe gwe twagala okuba nga tukyalako ewaka. Bannange mpulidde stories nyingi bannange waliwo n'omukyala yagambye Shifa atenze okusinga Millicent mulungi naye okusinga neebaza omwami Gadi yebale kusiima. Mukimanyi nti omukyala yankubidde nga yanobedde jinja bwemulaba akanyama sabo tuwadde akalungi tweyanziza otuliddemu kasavu tebatuwadde masavu gajja kunnyonoona figa sente ziizino ssebo. Ennyama buli kiro gumu kitundu kiro 3.6 tugiguze wano e Wakiso mu town watera okola shopping zaffe ate ne tweyongerayo. Mumanyi kyeyo tulinayo omugenyi yankubidde omugenyi yagambye twesangeyo kubanga bambi agenza otukubira ntwasimbudde dda ne tutasobola kujja naye oba ali Namugongo gyasimbudde ajja abeere mu meeting zino ago si makula. Tulinawo couple yayimiridde naffe bagenda naffe ekabaale era sina twafunyeyo ne yatuwadde business cards offer bagenda tukubira business I mean njisaani ndabye ng'oli confused. Invitation cards batuwadde dda offer bannaye tubinyumiza eri batuwaddeyo materials engoye ezo ze tutwala ku buko batuwadde nnya ne Shifa ne bagenda muwayo material bagenda bimanyira eri bannaye kubanga tebakukozeeko mukwano naye nga kangende nfumba emmere because saagala mbawe ennyama etayidde ng'obudde tebumaze mugambe Shifa bino byafumba abatulabira ku mutimbagano mugenda liira okupiraawo ate mubimanyi Shifa bwafumba afumba. Hiyo sukari hapo. Omunyo okozi twagula buyinza babukyala sukali kilo 10 soy sauce Royco bapiwe ne Royco akatono akakakebe bane munzijukizeeko ebigenda mu piraawo nga biva ku butto batuwe ne butto lita 3 etwali tugambe twalayo ku mata n'obuwunga bw'obuugi obuwunga what else tujjawa luno kino ekintu ekibikamu nijjaki tujjawa butto okubeeta bayo tebajja oli ali etasamala sikyo anti bayituwayo lita 3 ne sukali kilo 10 what else Sukari yunya nyedda tezimala butwala gitubumu simugendo jjeko sente 25
Mchere twaguze dda. Bana abakyala munzijukiza ebintu ebya piraawo. Gali kituge jali. Oli gwe twagula gazi. Mama sena wamugusa. Bye tugenda bigula eri. Mbuuza byamu wano bwe wati. Kekali wa mkwano koyina. Walo piraawo masalo wa kakebe. Batuwe. Neroiko batuwadde. Tulabika twala kanene tukyafumba piraawo ddala. Aha. Okunywa jjaki munafumba kacaayi. Twale box y'amazzi. Mulina amazzi. Wakampadde nga kuye nenga koko. Kuguranta wakatadde ko. Box y'amazzi ne. Masapoti wote omutwala. Box. Nkozi lisu busoda bwali bumeka? Bwe twasavinga abantu. Ako kabadde ki? Obwedda kali off. Wanje? Mugambye soda zabo oyinayo? Bwali busatu katuwe box y'amazzi emu ne soda busatu. Byebyo. Leta karonda soda soda. Amazzi babawe pot water tutandiko biteekayo kuba enkuba etandise. Nsabako nawe gena na twale batwe ne mugaga batuweeyo ne kugundi ku toilet papers. Oboye ebitano tuwe obo bitano. Eyaki semanjeri bitano bitano. Bumeka kabana kalamba Ke kaliwa ke kano bwe kati ako kaba katano ate kali akalala kaba kammeka akalamba ka obo kala kale naye jebaleko leta ako kammeka leta ako baweeyo wanje wakenda busoda hot water tippe sukari butter reiko soy sauce ne kapira sukari mumpe menena bili kakati ne gundi nyongereraako amata ka box nkozi agalongola sting agatafa ye classic longola weki longola ifu ye longola ifu oba jessa akanene nene nobweti yena bili ni 24 ye nene then akalimu 12 kebiro ampa ya 24 Chiche tutalina sabuni. Ndio twatwala omuti. Munyo tuyinayo. Tuyina okugula eby'omu katale wali eri. Munyo. Wapeya kakavu. Kale mukwano. Kale. Inze. Kamikosh green tea. Wano sikalaba wera. Nja nnyo.
Yanywa water. Yes. How are you? Fine. Leero bannayo no bambi tetumuguzeeko. Hello? Hello, Sebo? Ali nyabo. Bane muje balekeeyo. Ali nyabo sozokeeyo. Jendi. Ikuuba. Bannaye gituwuuba nkyemayi nammwe gibawuuba. Gituwuuba nafeera. Ndowooza leero mwatuggyeko engalo. Siwulirayo kanyego. Nti ndowooza leero mwatuggyeko engalo siwulirayo kanyego. Nga bwe bali wano baliwo nga bameka waliwo nga bana. Bazze dda ssaawa nga 7. Bambi kati bwe ziwera 9 kitundu. I mean 9 gwennyini nga meeting etandika. Kyovula twalonda abakulembeze. Naye nange ndi mu kutuuka natambudde dda. Lwakuba mbadde nnyina byenshoppinga nga waliwo eyatuguliddeyo akamere leero tukafumbe. Kati bye mbadde nfuna wano bireete nfumbe ate leero kapiraawo. Amina. Genda kwasa nina cheya person nze byange kujja ku reportinga byennyina mu nsawo. Nakuteesa. Malanzi neddira wali eri nga nfumbira abantu akamere. Weshirira bonna nabo bajira abalinze. Mobilizer wali mu muyina. Chair person, chairman ne vice we bali. Era nze ndi mu kkubo nange nzija. Nze ndi mu bya nkozi w'ebyokulya mu luzungu yani welfare hana irutaya wasomanya. Nze ndi welfare na tuje treasurer ne treasurer ne nago ngaba abayina nga bakulinda nnyo kusinga ne chairman. Bani mbuno balinda welfare singa chairman. Wotuuka wano bonna tebajja nga bamanyi nti kati gwe naawe otuuse. Nti ekintu kyekyo. Kale kantuuke ndi wano ng'oyisizza Wakiso waliwo ekitundu awo ekirala bakiyita batya waneeno. Namusera. Namusera oba ani? Nkoowe oba? Nkoowe. Singa natuuse dda naye mbadde nnyina zi shopping zange ez'okukola enkuba eno etandise oba eyo kiri kitya. Eno twagigobye. Amina. Yabaligenda kutonya n'ingamba gwe ddayo. N'ogigoba. Kale katuuke. Enkuwe eziri. Enkuwe eziri. Luli waliwo ku manda n'akasigiri n'enkakozesa. Era ojja bisanga oba kyekamanda ayinza okugulayo. Akanfune waba tewali kanzije nago. Singa nyina njazika kusigiri enneneko akomune tekafumba bulungi kandwisa. Akata kasigiri. Kaba katono nnyo Waliwo ennene tugirina wadera yakyuma. Kiwedde. Luli nno saamanya ne kasooka kavumbeera. Kano ka wakati kasobola bino bya sipiidi ebya shifa. Kale oba tunabifuna. Kale kanzituuke. Kati nze kamugire wano nzijukire amanda nfune. Tukozese enku n'essigiri. Kale nnyo. Kale sebo. Nali nejjako ekyo nti they can start right away even if we are not there. Naye nani abate ola namwe abali muno mwesunga welfare. Nze sesunze welfare. Ya. Annange ata banne wali aba. Mwesunze food prefect. Welfare nzama tuwagire mu. Ate lutaya ku welfare muwagizi wange. Obaki ye muwagizi goyinawo wekyama. Omuyeka. Mwogera amazima. Lero nza jula. Anti kati fenna tuyinza ba tuli bawagizi naye wabeerayo oli. Super die hard. Oba okoze eki? Sisobya maaso ge. Mutuufu. Ateeka support walaba. Okitegeera ani atayagala kuteeka support walaba. Naye nga tetunagula nnyaanya butungulu. Mubalira ku bye twalekayo reason abantu basigala balya.
Yes. So kati luli twalya spaghetti. Leero piraawo. Ate oluddako ani yateeseza piraawo? Lutaaya. Lutaaya kuva luli wiiki ewedde yali ateesa piraawo. Ne ŋŋamba piraawo. Chips chips tezikusa. Wosiikira chips ezimala buli muntu. Mpozi. Nsobola okukola oba Irish ng'alimu kolayo ku chips. Amazima gali gakatonda mu gulu abantu basobola okukutera bayina sigambye but ne gwomanyi chips eziservinga abantu 10 plus woziwereza singa tulina amasannyalaze twandireese kiri ekyuma kya chips kyetuyina ekyenkola ya muzungu kozi buli kimu kiggwera kunku mbadde nno ŋŋambye okwetikka gaasi nzije naye mwerabidde era ntegedde nnyo owekubidde endula okufuna akasigiri kyogamba wali munkuwe nange ofeenya kyokka nenzambalira gaalubindi mbaomukka guleme kuyitawo yo baziriwa nanyumirwa nnyo ng'oyambadde gaalubindi ate nzirabako oba ogusitaakinga tegufuluma ziri eyo omukka tuba tugukendeza guyingira mutono guyingira tegufuluma awo guyingira tegufulume nkozi we wano kiki twatuuse dda kubanga wafuuka waffe mazima kati ekiteeza ennyaanya katuwagire kuba ekyalo kyaffe what amafuta batukubye empewo emitwalo 10 twongeremukko wali kuba tuyingira munda ogenda wakana ejja kutuuka naye okudda niwaliwo ne bino mbutwerabidde kano twongeremukko wali neggwe emitwalo 10 agataddemu nga tulaba waliwo ekikyamu there is a problem mitwalo 10 ne gijja buzi kirimbi kino zekibangawo era tekisobola kubaawo there is a problem ebyaddala tutaddemu wali amafuta emitwalo 10 mbuka tuzze ne tunatuuka ne gye tulaga too bad kino kikambwemu soke twongeremu ekyetaano ate tekikulaga tekijja kuddayo bwekibanga ekubirize gaddayo bulungi atoboka ennaku 2 towazitambula muka gift bag wrapping etaano gulawo birthday girl na yeso surprise ataka tazileta hatataka oninanze hokoza birungi chenda sorry I mean ebirungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bokumukumu botona surprise ekisoka wantegere kuva kukagere paka jinkoma chokoma nondo bandia wanaleta onobugoyo butuka omwanono naye wa
tugula katukulabaawe tawuni ye Bakka mu tawuni ye bulungi kale katukunoonye kanzijawe Bakka nkufune nyina kukubira katawuni olaba nti kali bize simanyi nange mannya g'abantu kale kanziye tukwataganira awo naye ate enkuba bambi emukuba atutwala mu kutegeka oyagala kusooka tutegeka kati ate omuggo ogusange nange kale ngutaddewa Acha kukomela nze ezo surprise ataka tezileta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotula byankuba wakenkuka nkutya nze sebo wanjiga sebo bika kamera kale banange mubale kubaawo mukama mulungi tufunye omugenyi twatandika tupaakinga emu emmotoka yiyo ziwera neno yino nene ze ku mikolo tupaakinga yiri tugenda kupaakinga olujja luno lwonna okitegeera omukyala wuli bambi yankubadde essimu abeera namugongo naye wali musumbuwa tukole tutya tumulagirireko tuzikize genda omuyambeko kantu awo naye tujje tuyiseewo gundi mukama afaayo ebintu byaffe biri mu Katonda era biri mu Katonda okitegeera kale mubaddeyo mutya gyetuli ate omugenyi waffe wali wamusumbuye twekulukuuta nekulukuuta kandeete kambuleera otunuulidde nga tutuuse neba naye akakuba kale ssebo tekajja kutonya kajja era dde kuyitawo ssebo sibeta nno ssebo bulungi ssebo omuvubuka luno olujja tugenda tuwambanga lwonna buli era lwasande tweyanzizza nnyo tweyanzeege weebale kukola lujja lunene era tweyanziza ye mwami Tom ye muzeeyi Tom oyo gye nali nkuleeta gye wali ondeeta bamuzeeyi Tom kati mutabani watulabye n'agamba kasooka jje omuyita muvubuka muvubuka bebavubuka betuyina bebavubuka betulina ku kitundu wano bebavubuka mutabani we nawuli akomyewo bambi mbu atupaakinge bulungi atutereeze nettooke ndaba abisazizaamu gy'abadde alaga kati abali akufumba kati oyo mugenyi waffe bagenda musooke mu bifulumye byonna muteekaawo ngenda nange olabye n'ekkubo nanti tumale tutwale eri tulabe buli omu kyasitula tusooke mubijjeeyo tumanye byonna bye tugenda nabyo okomyewo wangi nkitegeera obadde olitwalawo ettooke webale twegattako nesaakutegedde erinnya wankima nno ŋŋanzi tuyinza okukulaba munnange bannange nze nali manyi osaaga nze nyina gundi kati bwe tutyo munnange wagenza okuŋŋamba nga nyimuka ne ttiimu bwe tujja tusitopinga bwe tushopinga ebintu katusooke tukkirire twenyige wali tutandike mu mbeera yonna bannange omulabye muzeeyi Tom naye nga bamuyita naye nga ye muvubuka w'oku kyalo wano
kati bigenda kubeeranga mu ttenti wabula sizoni eriko tugenda kituufu bigenda kubeeranga mu ttenti kituufu ennyumba tuyina nnene nga bw'ogiraba kale lwaki tetugunonye luvannyuma tuke twaleyo bino mulaba ali active. Eh, Oh my goodness. Bambi ali active. from day one yono vice bane tusitule tukirire tusitule bampe ekirabo sikita baga yange akatooke bakampe ngene nako okay tukatwala kana akatooke ngena kagula linatooke balinguze 13 manna ate njagala emmere mukwano zalitwala gutuyagala mmere y'amenvu zetooke lyengedde kiki menvu gano nze bakirya menvu nze no kyengula ekola emmere tekola bulungi mmere kale onkozi ndiseeno tekayo mu bbuutu tunalabira eyo agambye omutabani mutulindeko bane bagenze jantugende makeup kit bajimpe yiyo tugende nayo yiyaawo kanjikwate n'akaveera ako akayero kampi tweyanziza mwami Tom tweyanziza otwaniriza wano ebyo tuba binone luvannyuma tusiimye byonna bambi guba mukisa era guno mukisa bane tufunye omugenyi ku meeting ey'okubiri avuze kuva Namugongo tugenda kakuba mukalaba nsudde ki makeup w'omukyala ndaba ate wembitadde bannange ebiweddeyo mukomyewo biweddeyo naye biweddeyo mulowooza tewali bibadde wali wansi mulowooza tebiweddeeyo tugende mpozi owo owa kamera yaba abikambuleera muwe akwata baby my friend bannaye aneewangulira ekirabo kino leero kyokka ntaddemu engoye ezifumba naye enkuba endaga etonnya leero emmere njambalidde ekitengi kale egenda kumala ekye kino ekirabo tatu abaana akigula kuba bannange kizito kale ekirabo kino anaakigula bannange agenda bba yeewangulidde kubanga ekiri muno kati abaana akiwangula just haga yali haga buhaga ye yaleta obuzibu Mukama akuwe ebirungi. amina Akugaggawaze. inshallah Akuwe limozini. bulira amakula gonna gajja Akuwe byonna. amina Oba nkusabire na biki naye byonna byosinga okwagala abikuwe namwe mwebale byonna kujja kale mukwano kale omugole tusanyusa balaba mwena kale muli mtyeno ono mugenyi wammwe bannange banjulira omukyalo ono ayogereko omukyalo ono yabalaba atule wali otule mu sofa tulawo mu sofa wetulirawo yeyo sofa yaffe yes munnange omukyalo ono yakwatibwako ng'abalabye byankubira essimu omanyi abantu bakkubira bangi tomanyi ani akitegeeza ani atakitegeeza tomanyi abamu baba baagezesa agambe oba bituufu gyebiri kifaana ndagirira ne ŋŋambako aba ttiimu tina waliwo nno omukyala ankubidde nga bwe nabanyumiriza nga bwe nabagambye waliwo kapo baŋŋamba bo bagenda tuwerekera ku mukolo
mwami na mukyala bo babanyumirwa okufa bambi bagenda tutwayo emitwalo 2 ate bagenda tuwerekera. Yes, kati omukyala bambi naye yankubira nanga tugende ffenna. Bambi agenza okunkubira kati nga nkuŋŋaanyiza bano bonna bentambula nabo. Tutandise olugendo jukira tujja tuyimira we tugule obuntuntu. Agenza okunkubira ntuli Nansana. Kati omukyala nga namwerabidde nga simanyi kyabitegeeza. Kati laba bwazzeemu nankubira nanga ashifoliwa ne mugaffe tugenze. Omukyala kyava ngamba ndagirira. Ngamba kamulagirire. Omukyala atadde amafuta mu mmotoka ye nno naye nnene enzibu ng'eyaffe. N'agivuga. Atusoose ne bbakka. Avudde namugongo. Avudde namugongo omukyala ono kayongera obbeeyanjulira. Yes. Era ngambye ali namugongo nenga bano kati omukyala atusoose bbakka. Kati tubadde tujja bwe tugenza ola amafuta gano ganadda ne tusooka tuddako ate mabega tunywa amafuta. Kati munnange ye mukyala oyo jakiyiiya mukwano tutandika ffe okugira ebirungo tufe ku ofiisi yaffe naye nga tugenda tutandika meeting. Kale ssebo anti nze njogera ntya ab'enkima twogera nga twayogedde ntukira mu kati kweyitira baba era munange amin okulaba kuliko amakulu otuyiseeko otuye kabira mune omukyala wuyo naye kati mwayo abeeko kyayogera bayibawe omukyala naye kayogereko. So ekiriwo leero aba Hosh Fashions bagambye omugole tajja kukoma ku gomesi. Leero mumuleetedde ki leero omugole? Amuleetedde mushanana leero ogenda kwegeza mu mushanana. Otera meeting ng'oli mugole. Ne bagamba oba baleese Kinyankole nange simanyi. Sande jja leero bw'oyambala omushanana sande jja oyambale mu Kinyankole. Sande leero oyambale ku party dress. Mwana amaloddeyo mu gomesi. Munnange bwe batyo nabo bakikoze naye nga ye mukwano kwata kaneeno. Nzeeko Mukama yerazibwe. Producer tuli ku mugenyi ye mukwano. Bantas Livia Nasali. Yes. Nalaba that program. Nempulya nga nkwatibwako. Checha nesuka netunywa omukyala because muto. Muwala muto. Naye ng'ebintu byakola nga n'omuntu amusinga emyaka ayinza obutasobola kukola abasinga obeera ne patinawo n'afuna obuzibu omuntu omu ayinza okukola ki okukyuka n'adduka because when I heard story it's 2 years like I just imagine that 2 years muwala muto abamulaba bakyaliyo bangi but she decided naga akambere n'omwami wange nawulira nga nkwatibwako nempulira ennaku mu mutima kyova nakkoberese. In fact I first sent her WhatsApp message n'otagiddamu kati wakukubira essimu ku Tuesday yes nga njagala kujja ndabe omukyalo ono yuyo wali ali mama waffe naye Mukama akuwa omukisa weba ne kwagala mwami wo Mukama akuwe ky'omumalire Mukama akikubalire ate ne Shifa mbadde following her for like 3 years now naye nga ndaba ebintu byokola nga ndaba byewuunyisa si byangu byakukola si byangu nga ndaba wali gyogenda ne bakubirayo emiggo n'odduka 10 n'oddamu obukondo oluusi enkuba nebasanga ne mutowa byonna mbadde nga mbiraba nga bifollowing because I really love your program your show sijiranga ku TV but ku YouTube wenjirabira but I'm really happy and glad to be part of the team and I promise I want to be part of that team. Yes. Thank you so much. Did I mention my name? Bantas Livia Nasali. I told na wuli na Shifa na Kaombe. Wanchima. Okinzo kuba enchima. No. Yeah. abenchima mwesale. Ndio wano muweze bamekana no wanchima no wanchima. Ali wa mulala. No wanchima.
So shopping eno gye mulaba nina omukyala ngenda mukebera mu simu yange omukyala yagambye Shifa bw'ovaayo basigala balyaki ne bino Shifa n'ogulayo ate n'ogulayo leero kasukaali kiro nga luli we twaleetayo ka kiro kaffe so batusponsalinze ebintu bino omuceere guno tubeere nga tufumbako ne tulyako bwe bityo na waliwo omukyala eyakitukoledde meeting tugitandise oba netunukulifu kankwebazeeko mukwano opushifanze n'emyaka simanyi gye mmaze nga followinga naye mingi oba kuva gwe watandikira programs zo kuba ffe twali ku byeyo amannya Nabunya Agnes social media Doni omwana wa Maria we nabagamba tuwasa mu family emu so nangamba ntayagala kugenda kukyala nkiwajjukira bulungi so we nali nkyalinda mpe puroguramu nga bwegenda kutambula ey'okugenda okukyala awo we yafunira obuzibu era ndowooza kino wekijjidde nga mu butuufu Katonda alaba nti puroguramu eyo terina okudda mabega so ndowooza Katonda ali mu kwansalinga mutima gwa mwami Gaadi kino kyagenda okujja nzijukira yankubirako esimu n'aŋŋamba nti awula ayagala agenda kyaleyo naye akantu katono naye awula ayagala agendeyo bamumanye so ekyo kikyali mu process nga nze nkyali eyo ninda nkoneko akasimu tukole program tulenga okigenda kutambula awo we yafunira obuzibu so nze ndi musanyufu nti program zo bambi tezigenda kudda mabega tuyina okukiriza nti bwe bituuse bijja kuggwa mbawe update we twako mu maruli then tusigale nga tutambula tugenda mu maaso mugole nga tunoonyeza we tunateeka ensawo ya kyemaani mugole barazeewo omwana mukyala so ngenda kusaba okay kale ffena tujja kwogera Luganda oba tuteeke muno olunaayanguwamu okay yes yes it's what I'm going to do so amanya mpitibwa Niwagaba Obedi era narondebwa kubeera chairman wa meeting zonna zinaabeera nga ziri wano mpaka kutuuka ku mukolo mpaka era nga nina vice chairman wange ngenda kusooka muwe naye yeyanjula amanya ge then akazindalo katambule ku muntu gwe selecting ayinza okutusabira tuwesaala omugenye yes okinzije mu mutima okitegeera bannaye twebaza Katonda olw'ekisa ekingi kyatuwadde wiiki ennamba gye tumaze nga tetusinkana ate era n'atusinkanyanga era tukyali kyekimu ng'era tewali yavudde ku mulamwa nga tukyali ku nsonga y'emu twebaza Katonda olw'abagenyi baatwongeddeko kuba tulabika tukula bukuzi kati neera amannya gange nze Harriet Namata gwe bamanyi ku Kyeddundu Maama Godi naye ndi musanyufu nnyo sinza kulaga ssanyu lyange naye ndi musanyufu tweyanza kati mpeeyo okay katwewombeke tusabe Katonda omulungi Katonda ow'ekisa njagala okubaza olunaku olwaleero Katonda nga walumanya nti lulibeerawo nga naffe tetunaba kubeerawo ku nsi kuno kyenva nsaba Mukama kabakaba nga tugenda tutandika meeting zaffe ez'omukyala n'omwami Millicent and Gad
meeting z'omukolo gwabwe nsaba Katonda ffe otuwe omukisa mu kye tugenda okwogerako bye tugenda okuteesa taata ogabirire because the Bible says nti fedha ne zaabu byonna bibyo taata nsabye oleete ssente oleete obugabirizi oleete abantu abagenda okutweyongerako nga bagenda tusupportinga financially spiritually wonna Mukama taata Mukama ow'ekisa nga tugenda okuteesa tuwa amagezi because Bible egamba nti mu kutya Mukama amagezi mugasookera nsabye Yesu wange otuwa omwoyo w'okutegeera omwoyo w'amagezi mu Kristo Yesu Mukama waffe nsabye amen. tweyanzeeko ennyabo eyo saala eyo. So wiiki ewedde ndowooza akakuba katataaganyizamu kw'abantu essaawa bwe twakwata obudde kusinga olwaleero. So wiiki ewedde tulinawo ebbaaga ya chairman gye ngenda kusookerako mugole gitufunire. Kyekyali ekisooka era ebbaaga ya chairman buli abangaze yatudde mu meeting naffe abaako engeri gyakwata kantu n'ateekamu oba koyini oba kapapula ka 10 oba 2 oba omutwalo okusinziira gwe kyowulira kyosiima. Kati akasente ako nako kagaatibwako ku mbalirira oba budget gye tuliko oy'omukolo guno likabaako ngeri yekatuyambamuko. Era twaronda Madamu Hope Shifa ye kabwejumbira wa bintu byonna era twamuronda nga treasurer era kantu ako tumala ne tukakunganya ne tukamukwasa mu butongole. So nze chairman ndowooza nze nsooka kuko naye nga ssentebe waliwo kye twerabirako last time twerabiro kiyisaawo gundi waffe ni mobilizer ku chairman bag eno nteesa tutolengako okusinziira naye gwandibadde mutwalo tumulekerengayo ka airtime okusobola okukubira abantu kituufu. Twakyerabira luli nsaba bwe tuba tukoze embalirira yaffe tukutoolako bayizo njagala kumwebaza naye yatukoleddeyo ka WhatsApp group kati ndaba mu butuufu nako kakola kyamaanyi ate nga kyo mobilizer airtime mu chairman's bag tulina okujjanga mu airtime ka data ko kokozesa ku ka data era nanga waliwo entuuse ombolonde bubi balina bubi owakoze ne waka WhatsApp group so program y'olwaleero okusookera ddala sinaba kumanya oba waliwo okufumba nga luli wekyali ninze munte ngenefumba ebbiraawo mukwano yes njagala mpiseewo ebyange nga treasure and reporting ebyenzidde mu bantu nte mugire nga mutambula kati nsaba onzikirize akazindalo nkakuteere oyisewo kyoyisaawo nga wetulinda bemanye nti banaatera okutuuka so then tukute gugende mu bibyo then ffe tusigale nga tukola ekyaffe. Olaba mu kintu kino obukulu bwonna sirina bukulu bwe nali njagala neetala eri bulungi ng'omwana w'ewaka mugole wandisoose n'ojja bino ne mbiyisaawo nga tuli naawe ng'owulira bane tulina amawulire amalungi ge tulinawo tusooke tugakubira engalo amawulire amalungi ge tannategeera
Anti njagadde musooke mukube engalo. Ngaleete. Penyo ogikutte. Ekisinza okunsanyula ku gguliro lino. Amawulire nnyina mangi. Onamusasula mukwano kuba omuwadde omulimu gwo. Oteekako omuntu okuyambako. So, bane tulina amawulire amalungi. Mujjukira ebimu ku birabo bye twagamba tuteekeko Katonda yamanyi bwana akikola kubanga tebatugamba kuloota bitono tulina kuloota binene. Omutwalo gwa taata gwali ki? Bagiguze dda. Ente ya taata. Kwe kunkubira essimu, olwankubira essimu kamu kitundu nenkafunirawo ku mobile money. Omutwalo gwa taata. Koledde ebirungi natenda, koledde ebirungi nayimba, koledde ebirungi natenda. Nayimba, natenda. Munnange bwe tutyo nga tufuna ente ya taata. Etaliiko bbanja. Byebimu ku birabo bye twagamba nti tuteekeko kalimu. Jjukira gye tulaga. Bategeera nnyo ebisolo ebyo. Era bo bakugamba jangu tukusalira ebintu. Ffe twabanyana tujja kuleeta bye tuyina. Naye ogendayo bakusalira ze baaga. Bagamba tirisi nayo tugendako n'ekimu. Mukwana ente ya taata nsasule. Era wano temulina gwe mbanya nti shifanze nze gwe mubanje ente. We tugambira nti tukola ki? Tusasule ente. Bwe ente weeri. Ente yoti bweri teyabaddeko kusonda oli yayimiridde bwogu. Nangamba Shifa ente ya taata njiguze. Ate nangamba katugirenga meeting zitambula tomanya. Yazze buzi soogerangako naye simanyi na bwafaanana ebyaddala. Wallahi simanyi na bwafaanana. Yes. Essanyu lyanzita nenjagala gambeko. Era nagamba producer nemugamba soko okwate essimu yali ku office gyakolera soko okwate essimu omanyi tulina ente ya taata n'omutwalo nemugamba nkoze omutwalo twayogera oli yagoberera meeting nanga Shifa omutwalo nange nesoka nga nkoze omutwalo twayogera nte kamu kitundu nakaweereza sina ze ntoolako kamu ekitundu nezijjayo yazinteerako ze basala ku mobile money yazinteerako so tweyongeddeyo ente kyekisinga obukulu ente kati esaawa zino nowa ebiba ebirala nga bitono naye ente weeri ekyo kyekigulawo mukolo bakwaniriza bulungi nnyo ente ku mmotoka ate sente zaffe zigula ente enyirira obulungi ensava eba yazaala nako mune tukyagenda mu maaso wano nyina omukyala oyo be bamu kuba bentambudde nabo ali mu tiimu Shifa abeera mu America bamuyita Aunt Flora. Recently ndooza abatulaba mwandabako e Dubai nga ngenzeeyo mwezi nga gumwe mabega omukyala yatukwata abantu 30 n'atutwalako ku holiday. Yes, natufacilitatinga mu buli kimu kulya kunywa ne tugenda kusanyuka busanyusi. Abedde mami wange be bamu benzikiririzaamu nti ntambudde nabo. Kwegamba yajjanga ndina muto mu bintu byenkola. Ngandi kubanga nali ku Star TV ngenda ku Baba TV kati ndi ku Spark TV. Naye omukyalo ono yajja ndi ku Star nga ne Baba sinagenda. Natambula nange ne twogera online for long time ne tumeetinga kati omukyalo oyo Aunt Flora yatuwadde list kati kwegaye ate naye alinge yatukoledde omukolo. Yino listi yagambye nze dino message nze ettafali eryange mbawadde sukali kira 25 obusawo busatu. Amina. Mubuwandiike
bwe buli obone bwe mbuno nakati ambuuza kimu mbuteekewa ebintu edduuka we tubijja ab'edduuka bankubira baŋashifa tuteekewo ebintu omaze obusawo sukaali 25 busatu rice 25 obusawo busatu bamuyita antiflora tukyagenda mu maaso yatuwadde soda crate 10 twakola abiri yatuwadde ulira nkyagenda mu maaso yatuwadde sabbuuni omulungi owa white sita eboxi 4 tukyagenda mu maaso ne batuwa omunnyo 24 packets katoni 3 ez'omunnyo katoni 3 cartons ez'omunnyo n'agamba Amina Mukama kamwebaze okunsobozesa bye byange jukira tulinayo omukyere gwaffe kilo 5 ne box ya sabbuuni already eby'omwami oli omu America eyasooka kati ebyo mu biwandiike weebiri antiflora ali US tweyongeddeyo kati nyina waawo emitwalo 75 ze simanyi bazimpadde nga mulimu eyampadde akakaaga kuliko owa8 kuliko ow'emitwalo 2 kuliko ow'e10 tebayogera tebankubira I just get that money but I believe nti za mukolo kyenzikiriza ezo nsooka nzisse ebbali ozo biwandiise tukyagenda mu maaso tukyagenda meeting nesoose tukyali ku meeting byavudde mu meeting eyasoose kuba eno meeting yaffe yakubiri kati waliwo mwami yasinzidde South Africa nanteerako ssente naŋŋamba tonjogerako yayise alina erinnya lye lyeyetuumye ananga nti banaye kati nze oba nabiwandi kale soogedde erinnya lye bannange erinnya lye ngenda mulaba thank you yagambye yewero wisha ye bannaye ng'omanya nnyo ebyange nga bw'oyogedde olinga eyabirabye wuuno era weero wisha bwe nakisevinze wuuno weero kino weero wisha South Africa contributed omwami ono yataddeko ssente ze n'azimpa ku Airtel ssente ziriwa omwami ono yampadde nawandiisa ebintu bino bannaye obwa bize bumpuuba omwami ono yampadde emitwalo 2 yes kampulire message ye sente zizo nzitaddeyo ziri mekaye emitwalo 2 oba mu 10,124 alright emitwalo 2 mu 10 yes nsuubira ozifunye oba ozifunye ombuuli oba tonazifuna era osobola okuterako message mumuwulidde tumuyina netufuna emitwalo 3 okuva e China Amina Betuli maanyi ne balance tulina kubyetaasaba bitono. Tuyina omwami ono wuuno omwami ono jijira emitwalo 3 nga yina njogera kashi soogera kuba nsuubiza kati omwami ono bambi akolera China aina kampuni ye bagiyita Kebbi Timely Logistics akola mbya kutambuza container biki omwami oyo ye John ye yatuwadde ssente ezo emitwalo 3 kama amuwa omukisa ne business ze bitambule bulungi yes zizo nasaako nezijjayo 3 siina wengena baga muntemyeka ate simanye charge fee ssente zo tukyagenda mu maaso kati nyina omukyala bamuyita Penny
omukyala yampadde emitwalo 5 ezo z'abaana si za mukolo gwammwe ezo si za mukolo gwammwe sente z'abaana ezo z'abaana naye muzinootinge mumanye nti mumanja omukyala ye Penny oyo ono ye agenda tambula n'abaana mbulamu bw'abaana bombi ye ali mbulamu bw'abaana tali mbya mukolo ali mu baana ye baana kati tulina omukyala bamuyita Jeni okay mukyala Jeni majja kuŋŋamba lwaki Shifa towakwata nonotinga ebintu ebyo Shifa tawummudde mwejjo nakoze emikolo 3 olunaku lumu towabirabye kati Shifa wano nange muloza akinja ngende nefumbire to relax my head meeting agirenge etambula nga bwenfumbe birambikebere naye tulinayo sente endala awo owandiise naye nga mukimanyi tutuyina ente tuyina ente ojjukira ng'oŋŋamba tugise kulinga netufudde yabbeeye n'abawa omukyala yazze ate naŋŋamba kati kangire nga tutambula tunaabiraba mbadde njitya naye budget kati naye mujjukire mbadde nsaba tukole bye tukola twe organizing weekend ejja ku Sunday inshallah abantu bano betugenda confirminga kati ng'omufumbi abatimbi tubaweeyo ka deposit Sunday ejja nga nakatuuka kati ngenda baleka wano musigale nga mukakasani anatukolera ne tatukolere omutimbi bambi tulina WhatsApp atulageko ku ddiko we ku simu hatuweereze so to confirming ebyo nja wenajjira mugenda bate mutegedde nti kino ne kino as a must send ejja tuweeyo ku deposit ku bintu byaffe kubanga wano tutegeka ebirabo bye tutwala naye entegeka eri naye nga nyongera bajjukiza ebyo bikyali awo sigenda kwogera mmotoka ki evugenda vuga omugole babinzijeemu ne baŋŋamba Shifa emmotoka yo baasi yo gy'ovuga tegenda vuga mugole omugole emmotoka gyogenderamu egenda ba surprise yo sigenda gyogera kankuume ku byamadde olugambo nyina lungi naye emmotoka weeri egenda ovuga omugole erimu ne Bestman ne Metron okugenda n'okudda nga n'amafuta tetuguze wadde tondo agenda n'okuvuga agenda va na Bulaaya alinnyenyonyadde agenda va Bulaaya agyevugire eri okuziza nagirabye nyini yayina agyevugira so emmotoka yeeyo weeri egenda okuvuga abagole ali batuyingira ne baasi yange nga mulimu abakamera waliwo kapa eno bambi beyamye tuwayo emitwalo 2 kapa eno ate agenda tuwerekera ku mukolo mwami na mukyala bo bali awo babanyumirwa bagenda tuwerekera ku mukolo so amannya ngenda kweorganizinga gonna ngenda bambi teekayo byonna mbina I keep records kapo yabo bagamba bo ku mukolo bagenda tambula naffe batandise nakweyama mitwalo 2 ago sinagakwata ne bagenda gatwa erinda ko gawandiika nina omukyala ndoza nja situkano wa kamera tugende mu town agenda tuwa engoye nnya yange ngende nonde muzigenda kubuko engoye ze twagamba ez'okuwa bamaama ezo zigenda tunga omukyala ali mu kibuga omukyala oyo nali mu simu eri endala ya Airtel bambi yaŋŋambye Shifa ngenda waayo engoye ze mutwala naawe ojjalo ndemu olugoye lw'oyagala yaŋŋambye ngende mu dduuka nonde ze njagala engoye nnya tuzitwalira abakadde
nange ne bampaayo olugoye lumu balumpadde era tujja bibalaga nga tugenze mu dduuka eryo okunonayo ne batugamba mpeeyo ekifaananyi kyammwe waliwo eyeyamye tukolera invitation cards eziyita abagenyi naye invitation cards sifa abayita abagenyi tugenda ziteeka ku bus tuziweereze mu kyalo baziyitisa abagenyi baabwe bagenda tuwa invitation cards 100 kuba badde basobola kukola n'ebisatu bambuza shifa mwagala mmeka nange ne ŋŋamba engeri eri gye twagamba nti tusuubirayo abantu nga 100 ne mugamba akole 100 nze amusibye ye ali ready akolera mu kibuga tugenda mumanya wa waakola yatuwadde invitation cards 10 ekyo nakyo kivuddeko ku budget mpeeyo kifaananyi kyammwe bye twabakuba bazikole bulungi ne bye tuteekako amannya bye mwagalako kubanga tulaga nti abazadde bali be bayita enju y'omwami n'omukyala gundi munabituwa oba mu lulimi lwammwe bayita abantu then wali bajja wandika mu buwandiisi mannya tuziteeke ku baasi bazifune kuba sifa ababayitira abantu bo bamanyi be bayita bazifune eka mundabye we nazze sente tukyayina endala byebyo byava mu miitingi yaffe yasooka yes abalala batusuubiza abamu omwezi nga guggwako abamu guli nga gutandika naye nga banaye abatusuubiza nyongero bajjukiza nti okitoba we tukola shopping zaffe tubawadde guno ne mugujja bati nga otuma tumalako okutoba tugenda tutandika odipositinga ku bintu ebyenjawulo unless ng'omuntu yatukwatidde ekintu kati ng'owe omuntu omukyalo oli omu American Flora bwe yagambye nti nze ngenda kubawa ebintu yabiguze dda nangamba kifambi kuteeriwa nbise wano ku Hosh Fashions ne mugamba itsokoso obisa ku Hosh Fashions nga bwe tusomye list eyo then omwami oli owa sukali omuchere kila 5 ne gundi ali US agenda bitwa end of this month yatuwa kila 5 ya muchere ne subbox ya sabuni ennene abagenyi baffe batuuse mujja bbe bayitiramu weather eteredde bane munzikirize ngende mu fumbiro bwe naba kasita muli wali ngenda bamba wulira ebisigadde tujja kusikayo yes ngenda bikebera kubanga kati manyi waliwo abalala bane atewulidde nammwe abampeereza bw'omala okumpeereza nkusaba kuba ka screenshot okampe mu kusimu yange ate ngera twongera obakowola tetuyitidde mu bantu budget mugenda gibayitiramu twatuuse ne ku toto yaffe gye twetaaga n'okutegeeza abantu ezo namba eziri ku screen yo kuba nawuliddeko ku comment yo nga waliwo omukyala yakaabye n'okukaaba omukyala oli yakaabye ku gundi ajja ati ngasaba nti ayagala enamba kwa nayisa obubaka naye nga yenkomentinga mu ka inbox ke enamba eri ku screen yes wasa okuddamu n'omuwandiikira nawo so kati katusimbule naye nze mu birala byensaba Katonda kati bannaye ono akutte charge ogenda chargingira wa neighbor mukama atuweeyo kasola bannange kati singa tuchargingira wano ajja bikola mugongo ogumuleseze munda oli seefu katudde bulungi Tulikayo out kati otutuuse. Okay. Awo kama. Mpe byanje. Kusige mukano. Mpe byanje.
motoka ogiraba wamanitomu kutuuka ku motoka bwegamba nkolera tuli mu maaso mpe yanje nirukonde kwete ibuki Shifa mugole mumumpe mwasoka gye mumuyina kubanga ndaba agamba yeetaliramu gugwe tugenda kuddako kakini ntungize ku ttebe kyogaba byabuuza tabimanyi oyo nga bwe tulinda omugole omukyalo okujja saamunzikirize nyanirize enunno tewaliyo kasana abato mugire sayidi zeenu mwemukyali bato abakulu mu ddeene mumuyite okay nga bwe tulinda omugole omukyala nsaba munzikirize nyanirize muzeyi Fred y'omu ku famire ezaba ekika eky'abeefumbe. Yes, wano ku ttaka lino lye tutuddeko tuli ku ttaka yaabwe. Era oyo muzeyi Fred y'omu ku ba landlord abaakuna beefumbe. Ate era nsaba munzikirize mbagambe nti y'omu ku bantu abanyaniriza eno era ne mugamba nti kati nange mu Bakiga nvuddeyo nfuuse wafumbe. Era ne mubuuza mpozi akabbiro ki n'angamba kikere ne mugamba kati nja kuba ntegeeza abantu nze nange akabbiro kikere. So mwami muzeyi Fred ngenda ku passinga akazindalo nga kajja wuwo naye ng'era nga tekanakutuukako. Nze kyemaani atwala meeting zino ez'omukolo guno y'ono omugole bamuyita Mr. Gadi ne mukyalo we gwomanyi gwe nakwa omukyala actually namutwala wuwe nemwanjura mu butongole ne mugamba ono walibanga yeetaaza kantu kono baze n'agamba nti enjala emuluma kwata koyina kola ki. Muzeyi Fred si mubi n'agamba nti kyonna kyanaaba yeetaaze ajenga. Ekyera tukukubira engalo mukama waffe tukwebaza olw'okutuzaala. Omugole omukyala bakwagala muko katonotono naye okomyewo tolwayo. Mbadde nkyali nga sinaba kuyisa akazindalo katwala wa taata waffe Mr. Fred. Sebo tuyina wano ensawo ya kyemaani ewa meeting eno era wobanga wakajja ensawo ya kyemaani gy'osookeramu n'otuwaayo konoba konna k'otuwaddeyo akajja kutuyamba kubanga tutambuza meeting zino kugenda mu maaso n'emikolo. Era kazinda ekale sewo ate n'ekye yesewo
mbadde mugulire naye olw'okuba nti obuvunaanyizibwa omwami oyo mwagala nnyo mbadde mulwadde naye osobodde Tuyanza so. Yes sir. ntambudde butambuzi nenkolaki Yes sir. osobole okusanga meeting nga manyi nti obudde naye oyo amanyibwe wayo tugenda kuva wano. Yes sir. Tuyanza nnyo so. Soko mpo omukyalo oyo atubulira afuluma meeting alagawa. Bakyamaani ba meeting eno n'abakulembeze mbadde nsaba gendako ku makeup nkomewo ngendako mu saaluuni Ki ekirala ky'ogenda okukola mu makeup? Nawulidde bakusuubiza ebirala. kwambala nzije owoomye ng'onekanekanya omugole waffe. munzikiriza Tewali buzibu. neyanziza Tuwe omuzindalo gwa. So munzikirize nyanirize treasurer ate sekuritale gwe tulina olwaleero ate at the same time ye mobilizer atuwe byayina ebiri mu record already. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Mwebali ekujja mwenna. Sanyusa obbalaba mwenna mu bitiibwa byammwe. Amanya n'eddoboozi nze Tushabe Omwegad ate omugole. Olunaku lwa leero tuli mu meeting olunaku lwa kubiri. Bino bye ngenda okwanjula. Bya meeting ewedde. Ebirala ndi mukola nga acting, ebirala ndi nze mobilizer w'omukolo guno ate omugole. Olwaleero nze akoze nga secretary agenda okubanjulira ebyavudde mu lukiiko oluwedde olwo twatudde wano oyabadde launch. Kaakati ku budget yaffe ngenda kubanjulira kubanga olukiiko bwe tuba tutuula olukiiko tubeera mu bintu bya budget, tugenda kumalawo tutya, tugenda kola tutya, omukolo gwaffe tugenda guwomesa tutya. Kati meeting eyawedde bino bye twatuuseeko oba ngenda kwogera ku bintu ebiri covered first. Awo ndowooza tugende mu budget ebitanakwatwako. Ekisookera ddala gye tugenda olw'ekintu kye basookera ddala okwaniriza oba mu by'obuwangwa kye tussaako nnyo essira kye bayita omutwalo gwa taata ewaffe eba nte. Njagala bagamba nti olwaleero twagenze kuva mu lukiiko olwo oluwedde ng'omutwalo gwa taata weegule nte weeri mu cash. Kubanga omutwalo gwa taata bwe gubeerawo kitegeeza ebirabo ebirala byonna bijja kutambula bulungi. Omutwalo gwa taata gw'olaba ogwo mukulu nnyo ate guba gwa bbeeyi. Kyova olaba twebaza nnyo oyo eyakikoze era we yajje Katonda amuddizeewo kuba kintu kikulu nnyo era mumwongere engalo. Yes. Amina. Ekyokubiri, item eyokubiri eri covered. Abagole bwe mulaba beera nnyo expensive. Era abagole abo kintu kya bbeeyi nnyo ku mukolo. Sikyakuzanyirwako. Abagole okubambaza saaluuni, emmotoka ebatambuza okuva e Kampala mpaka Kabale n'okkomawo biri covered.
motoka ne driver waali teri kumunoonya n'amafuta gaako. Yes. Ekyo item eyokusatu wetutuuza abagole tents. Tents twagenza okuva mu lukiiko olwo okutuuka ku lwaleero nga tents 2 ziri covered kuba twagala 3. Yes. Item endala eri covered. Twateekayo sukaali nga twagala obusawo 6 naye obusawo 3 obwa kilo 25 buli covered. Kale ekitegeeza tubanje gwayo obusawo 3. Item endala omunnyo twateekako cartons 6, 3 ziri covered nga zisasuddwa bulungi. Yes. Item endala eddako sabbuuni twateekako box 20 naye wenjogera kati box 5 ziri covered ate nga mulungi nnyo White Star. Wekiddako ngenda kwogera item ziweddeyo. Pozi kanjogere ku katonotono. Waliwo abapuriginga naye nga tusubira abo bali sure deal. Abali sure deal pridge gomesi z'abamama 3. Gomesi z'abamama 3 ziri pridged naye nga ziri sure deal. Batata 3 batata bali 4 nabo baba pledging ebirabo byabwe nabo biri sure deal. Yeah, sengo w'ensonga ekirabo kye kiri ku sure deal pledged. Ne basenga bonna ebirabo bya biri pledged. Yes. Ebintu byemuweereza Madamu Shifa bannanga abituukiriza bituuka buli kimu kituuka. Hana Jirondeka. Pozi ekirala mbayitire mu gundi. Badde nkyali mu kwebaza nga bannange mukubira engalo ez'amaanyi bannange yatuwa ente Katonda amuddizeewo. Ba tiktokers mwebale nnyo mwebalire ddala okutubeererawo
bonna mikwano gyaffe mikono gya shifa mwebale nnyo mwebalire ddala sobola okwebaza kwange ko sisobola kumalayo naye nga ndi musanyufu mu byonna simanyi nakumanya pozi kati ngenda basomere ku budget ebisigadde siwe kiri ngenda ku mmere kati amatooke nno nagerabidde gali covered enkota 39 mukyalo yes bino byakulya bino byenjogerako byakulya bya ku mikolo kulya omuceeri kilo 5 tuzeetaaga obumonde ndaba buno yateeka bwa 8,000 butto yokulya buli butto 20 yes butto 20 liters tuzeetaaga twetaaga obutungulu bwa 3,000 obunzaali ndaba 2,000 enkoko 30 ndaba ze baateekako wano zeetaaga 9,000 ennyama kirana ebirungo bateekako bya 3,000 greens twetaaga ennyaanya enku n'abafumbi abagenda okutufumbira ebyo bye muwulidde n'ebyokunywa twagala soda amazzi n'omunnyo ebyo byakulya kati ebirala ebyetaagisa ennyo ebyuma that is music bigenda kukolebwa ku mukolo gwaffe amazzi ag'okufumba cooking 5,000 ebifaananyi biri covered by Hope Shifa and team obukuumi security ebyokutwala ewaka ebyetaagisa kandayo ente eri covered twetaagayo embuzi 3 baziteekako 60,000 twetaagayo ekimuli ky'omugole kinakolebwako kabo ka muwala twagalayo kigula luggi kureta emu ennene ya 2,000 sorry kureta ya 2,000 kigula luggi ya 2,000 ogwo yasukolamu ensobi kigula luggi kureta emu ya soda 2,000 keeki y'omugole tugyetaaga ebirabo by'ababuuza byetaagisa ababuuza bali 20 twagala ebirabo by'ababuuza ababuuza bajja kubeera 20 awo bafuluma 5 mirundi ng'ena twagalayo tanka emu ya liters 15,000 bagibalira kakadde twetaagayo sukaali tusigazayo obusawo 3 bwa kila 25 twetaagayo omunnyo katoni 3 zezisigadde zitwetaaga twetaagayo sabbuuni box 15 zabadde 2 ne basasulako 5 cooking oil twagalayo liters 4 twagalayo entebe set emu bagiteeka kadi kamu n'ekitundu
paraffin 20 liters eri kitugenda mu kyalo obakuma ku butadde obumanyi twagalayo paraffin liters 2 emigaati twagalayo emigaati 5 buli mugaati gwa mitwale gwa 15 so twetaaga migaati ejja kuba gya mitwalo 22 wano enkoko z'abako 10 agirina agireete wano sijja zoogera twagalayo majaani 10 cartons amazzi getugenda nago 10 boxes twagalayo ebiriiti box 2 toziba cartons cartons 2 z'ebibiriiti twetagayo n'eggaali maanyi ga kifuba eya muzeeyi namutambuza kuva waka genda wali mu katale funayo k'okulya sente z'okusindikira ab'ewaka babeereko kye bagula ezigenda n'omugole kati kamu n'ekitundu ebigwa bitalaze emitwalo 5 so fa budget yaffe bwetyo bweyimiridde mu maaso ndoza bajjaji bakubira ekifaananyi bagiteeke ku mikutu kweri ku WhatsApp group so budget bwetyo bweyimiridde kale nyongera okwebaza bonna abazze olwaleero wano mu lukiiko lwaffe abatakoowa abaliwo ate ne kula Sunday eri n'abatalo ne bagamba leero kisijja kusubwa leero wendi mwabale kujja mwebalire ddala kitegeeza kwagala kuno okwannama ddala ate mwebale kunjagala bannange nange mbaagala ndoza kyova namwe mutuulawo mutima nti nange mbaagala si bwe kiri kale mwebale kunjagala abatulaba mwenna mwebale kutwagala nga famire naffe mutwagalira dda nno n'abaibaka ffenna timunjagala nze munjagala n'ab'okukyalo bonna kale mwebale nnyo mwebalire ddala omukyalo ono atugambye agenda tuleetera kiggula luggi agenda mutusasulira amiina wabula eddoboozi libadde ttono siwulidde amannya byogere byonna tukyawandika wano naye tugenda kumala kwiga era vaisi gwe mulimo gwali tukyalinda soka malirire lyaliko ekirala pozi nze nga mobilizer nafumiza WhatsApp group yange sinafunamu cash naye ninamu pledge ya milioni 2.25 so njagala kutwala omukisa guno okwebaza n'abo abali mu WhatsApp group yange n'aba pledge nze n'abata pledge nga mwena mbagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala era n'abalala bagala joininga mujje zimbayise bajoining oli waddembe kugamba nti oleka wane namba obanga toli ku WhatsApp group naye bakuteekamu n'obanga oli updated buli kimu ekigenda mu maaso kale byebyo ndowooza ebyange mbimaliriza mwebale nnyo mwebalire ddala bannayinsa munzikirize tu ffenna wamu n'abato we muli tugenda kubeera wamu ffenna tukube
temwekweka mwina kubeera live muli ku Spark TV muli alive muli ku Spark TV era mugenda kuddayo ewaka abategeko Spark mwerabe bwe mudda mukwekweka ku Spark temujja kweraba era ojja kweraba nga weekwese mugenda kufuuka kazannyo ku Spark TV ekyo njagala mukitegeere muteekeyo Facebook oli wadde mmene okubuukabuuka Spark TV baga mukyala w'abaami nga yasanyuka okitegeera. So ffenna wamusaba munzikirize tukunganye engalo tukubire engalo abo balina kye bawaddeyo n'abo abasasudde kaashi n'abo abapuleginze tubakubire mu ngalo abatusuubiza mu Luganda. So abakatuuka amanya nze Obedi Niwagaba ate nga nze ssentebe wa meeting eno era nga amateeka we gatambula oba wakatuuka ekisookerwako nsawo ya kyemaani ebaaga ya kyemaani era ngenda kusaba vice gwamanya bakatuuka kata batana bakutuwa n'abatuuse dda basobola otwongera twetubeera neera n'abatuuse dda osobola okuteeka wano bannaye batuteereddemu n'ekirala bulijjo bwe tutuula tubaako ne attendance list otuwandiikirako erinnya lyo ne namba yo y'essimu so tugyetaaga okuba nga tuyina communication ennungi so kaneesookeko nze nga kyemaani naye sijja kuwandiikako nti nze mbadde kyemaani oba mbadde treasurer so asite otuteerako erinnya ne namba yo y'essimu ekyo kiba kye tukolera. So nga bwe tuwandiika amannya gaffe nsaba yenna nga alina kyeyagala okupuleginga oba okwogerako oli wa ddembe tupasinga kazindalo tukakuwe oba ekoyo engeri gyobaako kyotuwabulamu oba alina kyoyagala okutugamba. bannaye tusanyusa obbalaba mukuliko amakubo bannaaye katuwulirizemu obugalo abanatana so tukyayaniriza abo abalina kye baagala okweyama
So tuyinawo wano ne bakiyita kiri mutu kiri mutu ono olinawo zonna zigula ow'ebitaano asobola okukitwala nga tow'ebiri yasasudde dda naye gwe nowaayo ebitaano noba nga gwogenda nakyo wetwogerera oyo mitwalo ebiri ono kiri mutu waffe atuuse mu mitwalo ebiri ali mu mitwalo ebiri mu kaashi era nze kennyini nze nkiguze ate agula tetumugaana eri deposit gyeyasibyeko tusobola ate n'owolukumi akitwala nno ate ng'ebiri ate mbadde nsaba mu butuufu nga we kigenze mu ngalo zange essaawa zino nga ze nkirina munsondereko nkisigaze tewabaawo ancalenjinga nze essaawa zino nze nkiguze emitwalo ebiri oba waliwo alina emitwalo 5 oba 2.5 twatandikiddemu ebiri munyongerezeeko nsaba busabi banyongedde 2,000 neyaziza neyazeeke mama kiweze uzagala mukashi ababagira doni muteereko doni doni abuzayo ku kananda ate ne sente zekirabo wali nakiri akyayina nyingi kati abagasondera doni mumusondere kiri awo oli akyali ku egyo akyayina ebiri abuzayo ku kananda kakati awo akitali kumugenda asazengeko oli olukumi kyalenja wange akinzijje mu ngalo nkitadde akyagala naye akasasulako 10,000 singa afuna emitwalo 10,000 kiba kiki naye kati abagala omusonderako naye n'abasondere yasoose wulira neyasoose bamwongerezaako yasoose naye tukyasobola omwongerezaako ekirabo kyange nze sinaba kukkiriza kive mu ngalo zange otaddeyo 2,000 nze ntaddeyo 3 kisigale wano kikyalina okudda wano ziweze emitwalo 2 mumeka kigenda kyongeddeko 5 sokotekono kigenda yataddemu ebintu by'amaanyi kiri wano kinaku kasambu oli alina ebiri nze ndi ku sayidi eno eno eyaffe sayidi yaffe gendo kati mujja okubuukira etokota eno y'amagye banaye nsaba buyambi bwamwe nga tebana bakuba essimu munsondereko mutusondere bannange ekirabo tebakitujja mu ngalo ffe twakitandise taata oli live ku star omwami wange omulungi puwa maanyi ekirabo
bajja kuteerera bali kiroka kya mulako mu kitundu tukyalina ssente esigu mu kitundu tetuyina ssente era bw'oba otekamuteera mu ddala agenda kuteerako alinnya etokota nedda tekisoboka timu doni kyakatuuka mumeka bw'olimu 2-3 ofaki kamasoke mbale ziri mu nsawo zerindako genda kulaba ssente bwe ziyita abawagira doni muliwa kiriwa kiri luddawa kyeyongeddeyo kifuuse twongeddeko kiri wano tuyina ebiri kitundu kiri wano tuyina ebiri kitundu vice ekirabo bakitwale banange kiri saidi ki munkabiza n'amaziga munene n'omunene ziri wano ku ssimu ngenda zijjako chairman mwongeddeko 15 ekirawo tezisigala chairman mwongeddeko ani ali mwese tukitundu bam ati tekinajja lindako banyongereddeko 15 ku mitwalo 3 gye byatandikira gye birina okuggwera tetunagwamu maanyi tetunaba kugwamu maanyi katandika kiri awo kyavuddeyo eno nekijja wano katandika butandisi ekirabo kino ekirabo kino nze ekirabo kino mundeke nkikwate mu ngalo munzikirize asooke mpulire obuzito bwakyo nengajwa w'abantu soda wakyagwenyeze nyongeddeko emitwalo 2
Solo kusigale wana. Etano meka. Nchongeddeko emitwalo ebiri. Ngenda kuziteeka ku simu nange. Kitusemu etaano. Kitusemu etaano. N'endala nno zijja ku simu omuwagizi atuteekamu ssente. Dinejje lya kyeya. Dinejje lya kyeya. Ulira guys. Omugora atongedde ssente. Para kazingano yali. Timu Jaya. Jambo otikira ko ddala esatu kuvuga n'okuwa omutwalo. Wongereddeko omutwalo. Ne yazze se. Kakati kuvaana tugenda kunanga. Kale se. Mazima. Ulira. Muwulirize. Nfunye wano mu taata waffe. Wali obubaka bwafunye. Naye obubaka arabye nti kirabo kirina okugenda wa ewange. Ngambye tazina mukashire ngenze ngenda kuziteeka wajja kuzimpa. Akyongeddeko omutwalo. Nekirala. Agata yawuze. Agata wekereza agata. Uliriza. Mugole abadde ayina kyayogera. Ali ku saidi yange. Mugole mutedeke 15. Cheya mutedeke 15. Nazada. Kaba ziri wali mu bank. Ziyingira. Tuli mukaga kitundu. Tuli kwetano kitundu. Bachala mutuyambe. Balo kulia. Timu Doni. Kati ajagenda kuguru. Ajagenda Okushifa. Hala mkwano. Na watu wane kusende timu Doni. Oliwa. Ono Hope Shifa. Ku YouTube otekamu Awunyiso Omwagalwawo, ku TikTok otekamu Hope Shifa. Oyo timu kyemani te timu ayagala kuyingirawo wa meeting ejja kyemani. Mu timu Doni bannange. So ekirabo kikyali wange. Zabannange zepula. Zepula njala kukisitula kukijjawo kati. Bannaye tusaba buwagizi. Ekirabo kijja wano. Ekirabo kiddeddeko wano. Awo wokirabako obulungi. Anti kizito wabwe ky'omanya. Wokirabirako obulungi ekirabo kigera mu mitwalo. Ekirabo kino kirimu dining bedroom Wagise. Ndiba kaza yina kamitinga kuna nkyalimu. Takikola. Ne waliwo wano gwenda bamu. Alo kamitinga kuna nkyalimu wano baka. Timu Doni. Wagise.
Wanji? Sabe mobile money agambye ati oyo omwana Hello. zibulagira awo nga womutwala leso webiri naye mwekimuba mumanya Doni bamutwalaganya abali okobona batimu kyama Kama zemalirize n'abakakinga nkugarukire. tiimu Doni babasinga wallahi tiimu Doni babasinga omutwalo mulamba batusinga basinga ffe batimu Doni mutwalo mulamba anakutuwa twale ekirabo birungi ali tiimu chairman singa waliwo atuweta Hey. tukiggala lumu era Birungi atuwadde ki? birungi chairman abuuza omuyambi otya Aliwa. ali mugamba kati. Muwe enamba ya madam. Enamba eri 0782 mu Luganda tiktok basoma namba 078 ngakaba Oyo no timu chairman. enamba eri 07 emutano bannange oli ateekeko ekizika agambe mbuno tiimu Doni Bannange. Bannange. Bana ekirabo kino mwakyesembereza mukiteeke wano. So Cheya tusaba buyambi bannange abeerudda n'erudda abantu banabe bugwanjuba tiimu Cheya twagala kutwala kiri mutu tugende tukisumulule tumanye kye tutwala kati muzezi wandike zinotinge za kuyita ku simu tuli mu meka badde mu 5 kitundu tugenze mu wakusedda mu mukaaga kitundu bannange temunatuuka mu mukaaga ataddeko endala gumu kitundu oyo mukyala wa Buwamani si mwangu kati ate nze ni tiimu Doni no side oli offside tulina emitwalo musanvu kitundu ate ffe tetwagala bawagizi befuulafuula twagala omuntu ayimirira ku ttiimu ye muteeke sapooti we mulaba tuli mu musanvu naye temutuba mutuuse mutawo mitwalo 7 kitundu ekirabo kyaffe bakyongeddeku omwana wange online ono account yo Opshifa online ono kwa account yo online kwa account yo antisinde chairman ono yakubidde Buwamani Kamali nayo kubira bana. omukolo guno gunyumidde wangalibwa guno gunyumidde nnyo mulimu obulimu nga bufaya tugenda soka kasumulule kubanza mmanyi kyaffe tukitwala ekirabo kigenda watya kaasi tusaawo katerasikugasikuka nekowagirani toddamu tuwagira tiimu muwanguzi wamma wamagga oli tiimu ki muwanguzi ate muwanguzi tiimu Doni
musanyuka musanyukira litimu cheya naye mbasanyukirako sibakwatibwa bujja sibakwatibwa bujja Mfunyawa na mitwalo 5 ate mama Mfunyawa na mitwalo 5 ku mobile money naye zino tezirina tiimu kwe zigenda za mukolo Okay. banaye mtuyambi Someka message akagamba nti no shifalete mobile money bateke. Cheya tuyina abatwagira tuyina mmekende waddoni Team Don oye Tebaliwo. Yaman. Chairman. Sibera wasemba. Onalibwacho kubanga nye kirimu. Ona alimpira. Abukire tokota. Naye sebo musembye no. Ojo kulinye ya maje. Musembe. Ojo kulinye ya maje. Ya cheya sebukirwa. No ya cheya ya maje. Ya maje. Kana baneganda sembende. Genda kuba kube mmwe. Manta semba ya soka. Ata soka je kubera awasemba zembalize. Timu omwana wange tetusuula ntebe n'ebitimba bye byonna ekirabo nkitwale Osimye awanise ekirabo nkitwale asirimye ekirabo kino awese emitwalo 10 yakitwala Kadino kikyali awo. Wayinza nno okujja wano omuntu ku live n'akigula lumu kashi 10 n'akitwala bannanga banzise abera timu doni kasawa akitwala yafuka doni aizo gamba shima nkiguze ngina sindika omuntu wange okimumpe ngakitwala nasigala doni lino obwama mpulira kaonikola mukanyambeko mukatambuzawo olwo ndi kubunkenge nonya mpujja sagala fulenti eninye mumpujje wujjeko Banaye chairman basemba chimeyakoze ebintu. Cheya ekirabo kigende tukujje ujje ekirabo Natasha wangambye shifa the brown guy is called kyakuwa kyakuwa Original. oyo ekiki Number 1 yenyini. Atambula ekazi namba ninja. Nze parking nzera senza omusajja wange oyo muganda wange omuto. Oyo muto nzera musenza wa. Wabuze Tom. Nze kyakwa enyini original. Yenyini yenze. Nze ni mu parking bishiwe na. Nali timwani Chairman. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa